ebyo bye twagenda tuleka bye bireetedde bano abaana basenyonyi. Senyonyi bw'aba ayogera omulaba ajoga, ayogera ebintu nga tataddeemu buvunaanyizibwa, nga tataddeemu kulumirwa bantu be, nga bo bye babalagira ebweru nti mugende babakole kino battemu abantu 2 oba 3 tulyoke tuyingirewo bye babagamba. Bo kibakolera bagamba omanyi babeerawo ne balowooza waliwo ensi ezibagamba nti singa gavumenti mugenda ne mukola ekintu kyonna kyonna ne babattamu abantu nga 5 awo tujja kuyingirawo. Bye balimba wano bajjajjaffe ku gali ku nsalo ku kabaka nga bamututte ti kabaka bajja mukomyawo simanye gali ku nsalo ne basolooza mu bajjajja baffe ssente. Kati bano abaana batuddaawo abo boolaba abo basenyi bazimbye ebizimbe mu bintu bwe bityo okiwulidde bo bafunamu. Kati bano be bapaledinze awo babataddewo nga saddaaka. Kwegamba gavumenti nze njagala nnyo okwebaza President Museveni, njagala nnyo okumwebaza nnyo ne mugamba yebale kuteekawo n'embooko mu nsiko tibomenya kikajjo kya mwananchi n'okirya nga takikuwadde ekibooko 3 oba 5 bw'okwata ku munwe gw'eryenvu kibooko bweziti. Nalabye Bukavu nga bajingidde nga abantu baluutinze wano bwe twali tuyingira Kampala nga babakwatako okutte ku kasawo ka sukaali ekidiriro bw'okimanyi. Naye njagala kumwebaza nnyo kubanga ekikolwa ng'ekyo n'okusobola okuba nga akontrolinga UPDF kubanga wesanga amagye gayingidde okulwana ne magye gannegaago kwegamba n'okukuuma ejja UPDF okulwanagana ejje lino. Afande Nalweyiso naye ebintu byayogera balinga batusayiningidde dda era tetwebuuza lwaki omukulu Fred Nyanzi yabuziddwawo. Mwamulaba wali nga be bali ku front line, ekintu ekyo ndowooza kyabayisa bubi. Njagala owulize bulungi ako ke katambi asoose kwogera ku mukulu Lop n'agamba ayogeza obukyayi mb'ayogera nga tataddeemu kantu k'okulumirirwa abantu be. Era n'akkatiriza n'agamba nti bano bafunamu balina amawanga agabakozesa agabagamba nti mugende mukoleyo akantu battemu abantu nga 2 deni omunaamala mbobo baba bafunamu. Era wano n'akkatiriza n'agamba nti bakoze ejje bibino ebintu bingi nnyo bibayiyiza kakati baabo bakoze ejje nga tulaba oyo mwana kati olunaavaawo ng'ali nnyonyo ng'agenda bweru. Afande ekyo si kinene nnyo bwe nti bakoze ejje liiryo. Ejje nze ngoberera Afande Bobi Wine kyayogedde kyengoberera yagambye muli jje lyennyini muli basirikale bennyini abawedde emirimu kyengoberera kati omuyisa Afande Afande kati ate oyo mulabi alambula n'ennyiriri zentuse kuva mu magye nga sifunanga kumukisa olambula nnyiriri nkoma ku bino ebya kwota gaadi. So Afande Bobi Wine nawo kati omwego gabambye yalambudde ku nnyiriri. Yazirambuddeko munnaye yazirambuddeko kamanda era nze kyenva ndowooza nti Bobi Wine apangira ddala jje kubanga omulaba tafaayo ku by'okufuna obululu mu ggwanga kubanga takifiirako ddala tekimukwata nako kubanga nze njogedde emirundi mingi ne mbagamba banne tosobola kuwangula kalulu ka wano ng'oli wano oli mu kulambula ez'ennyiriri nga toyina bantu kubanga zino ennyiriri z'abadde alambula simanyi oba kubanga ffe amagye agaffe ojja kusanga ga Uganda yonna kati gano agage simanyi kubanga yabayitidde ku rediyo okukunga ejje ly'eggwanga erigenda omuyambako okunoonya akalulu. Tafa kalulu yali mukola magye tafuddeeyo kutambula mitundu bya ggwanga okumobilizinga abantu n'okubaagazisa ekibiina kyabwe wabula ali mu kuteekateeka jje oge nti olabira ddala ejje lyali mu kuteekateeka ejje eriragira ddala nti ye kyaliko si kalulu
kubanga siroza nti bana di Nigeria kukuuma kalulu tosobola kukuuma kalulu gyotali kati agenda kukwata bana abasirikale ataana aweereze Arua aweereze Kitugumu aweereze Gulu aweereze Mbalala bano ng'akwata ku bano kwegamba ono yetali ku byakalulu tugenda mu kalulu ndaba byaliko bano abantu bannange bano abantu bazibu nnyo nga wekiwulira juzi wano wetwalinga pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'alangira country wide tour looza twagenda kutuwaazi mmeka ne bavaayo bo kennyini poliisi yaabwe ne balangirira nti tuwa ezo bazisazizzaamu naye jjukira tuwa zino zaali zimobilizinga kweyongera kukunga abantu kubabuulira akalulu ka 2026 tuli mu protest vote bintu bingi nnyo naye bagenda ne bakola ki naye omukyala agenze n'agamba njogera kwa Fandena Raiso nti bano ebyakalulu si bye baliko mbo bali ku kintu kimu kukola gye batiseeyo abaana nga 2 mbo banaavaawo bo balinnya ennyonyi bagende eri bafune ssente mwanattu ffe tweyongereyo era nga neeyongera okuba nga ndikuleetera tubadde tukyali awo ate tuli mu Fandena Raiso nga lwaki tezireeta nabagamba omukyalo oyo awagula entalo ku bbeeyi rayisi era gwe ng'oyagala omuntu asinze okuwagula entalo waneeno mu ggwanga Uganda yefulufiga nezireeta era n'agamba n'atuuka awo ku bya Nyanzi awo mukulu Chairman Nyanzi okuba nga yakwatiddwa n'agamba nti abo abakwatira eddala Yarete ebyo mujeyo tekayo nze actually ne microphone yesoko giwumuze mukata kubanga yabirangiridde atugambye nti waliwo abantu abo betugamba nti babasibye naye tebinagenda mu mawulire naye ku social media kwebiri Chairman Nyanzi nti bamukutte actually mumukwatire ddala ate mukwate nga ku nsonga zaki byamanyi yali atendeka ki ombuuza ki era atendeka ki You are asking me which question? Which kind of that question? Ensi yonna yamulabanga atendeka abayeekera M23. Yali atendeka ki? You are just asking me a question? Bunyazi what do you mean? Ngoli mawulire, can you imagine? Yali atendeka ki? Faluku sasa. Waki temwayimba nyimba za Matuliyambale Ngule, mwayimba nyimba za abayeekera. Nera Tuliyambale Ngule ne Lusirwawe. Mwayimba za bakombozi. Tuliyambale Ngule wakatuchi. Balokole. Kakati. Lutalo. Wali otendeka ki? Tuliyambale Ngule. Jagala ofesi yelo obabulire wali otendeka ki? Tuliyambale Ngule. Goyambale bi overo bya white. Tuliyambale Ngule. Okuta abana abende batandeko obukofira ku mutwe bakazi mmote mutuwoleza nti firi gundi. Firi maisani simanyi my boy. Mutaddemu abana enkaje tumalokole efujjo lyaffe ntunyo livya utana njuke ebigambo byangamba nganga afesa nga ayike minanga ngamba banange nze nali nabivaamu no bivaamu sengawe nga atonyemirawo ku kooti nali oyo mwana nze samuteka ku bantu bagenda kuvaayo kuba samwagalirawo nga mulabe ntegerayo ennafu ne banziza mu kasenge bwe banziza mu kasenge era mnange nze nze nali nabivana muddasanya yabinkomyawo oli ku Museveni ovuma nga government muwala gwe tolina kyoli China yakola fulufiga bannange agambye nyambo Chairman Nyanzi atendeka abayeekera ba M23 naye nga abaana ba Uganda bweyeta abayeekera naye mbadde nkyali awo munnange Ambassador Sali n'amuviirayo bivudde ku ki agenze n'ayogera samwasamwa we nga wenkugambye nti ye mu kuwagula entalo aziwagula kwegamba nga tekuliko profit agenze n'ayogera ku Ambassador Sali biki kumbe oli abadde mu Kamuli n'agamba nti mbadde wano munnange nga mpitayita naye namwisaana eggaali nga na Ambassador Sali abadde ayimba Museveni atali wano akola bivulu mujja kukitegera mujja kuba bulungi mugamba ensi breeding ate ne mudda nga muswadde ne mudda nga temena kye mulina weebale kuyimba Museveni abawe entebe yo nawajja kugiwulira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana Uganda nze Ambassador Sali wabula mbadde mpita ayita ku social media naenda bamwanyina fono atasirisa kamwake naye ffe tumumanyi byetumumanyiko bingi nnyo naye lwakuba nti nasanga mu Uganda nga abantu tebakyamuddamu nga bakizuula nti mulalu okitegeera
wenagudde ka video kano nenjagala nze muddemuko ogusooka kubanga ebintu byonna byayogera ku social media ndaba abantu tebakyamudda mbakizula nti mulalu Makindye muno mutubeera ye Hollywood yaffe abayimbi mababeera business mezibeera ekkubo nga lino ery'e Makindye erikiri wano kalenda okuva enava mu Uganda emyaka 8 nalireka libi ng'obululu butuuka nga baliisaamu tractor ng'enfufu yeeyongera waggulu kakati era bazze ne baliisaamu tractor kubanga okulonda kukoze eki kutuuse naye enfuufu etuntumuka eno gye mulaba bye bintu bye twogerako kati obadde ogamba mbu osimanya walabe Kasodde ng'ayo ayimba Museveni naawe ambasada nakolabya ate wakoma wano otegeka bivulu ebivulu nabitegese n'abantu ne bajja okundaba full figure kuba nina ennyimba nina n'erinnya kati gwe wajjanga muyimbi ale n'ofuuka muwemuzi ne bakupromotinga n'ofuuka ne presidential advisor naye ng'oli muwemuzi kyekiraga gavumenti yo gy'owagira eyo bwe yatuuka kubanga ne ku TV kwokola toteekwa kukolako ekiraga nti eno ensi eri failed. It's a failed state. Ndi wano mu Uganda because ni muna Uganda. Nina passport ya Uganda, nina ne ID ya Uganda. Wakitegedde n'eri gyendi nayo obutuuze naye gye nkolera emirimu gyange ate ne wano nteeka okudda okuba waffe waliwo abaana bange ne bazadde bange. So mwagala tutegeeza nti no tetulina kwogera ku bikwatagana ku Uganda oba bwe twogera ku bikwatagana n'eggwanga lyaffe lino kikyamu oba omuntu okubeera munna Uganda tateekwa kwogera ku NRM na Museveni bikyambi bakoze kyoyagala otegeeza ensi mbu because bwe tuba tufulumye Uganda kitegeeza Uganda ebulemye nnyo ate era bwe tuba tuze wano tetulina kukola ki kwogera ku biruma ggwanga lino kitegeeza munna Uganda okubeera n'emirembe wano olina kubeera quiet akati mukulu ani gwe bawo oba presidential advisor bw'abawemuzi sirika full figure fena tumanyi okwogera tumanyi gye wava tujja ku exposinga odduke ne ka TV yako ate full figure njakukuba ekyo kyekyagambye nti nze munnange olunaku olwaleero kankuddemu osusiza owandikomye enough is enough nti abaffe omuntu anaakola ati oyogera kino gwamanye kino gwamanye kigenyi gwamanye nti nange kankuddemu olunaku olwaleero yes nga tukyali ebyere nga tukyeyongera mu maaso tukyali ku nsonga z'ekyamaani Nyanzi okuba nga yakwatiddwa abaana bagambye nti gavumenti eno eraze nnyo obutiitiizi nti naye ke kaseera bannange tusitukiremu tulage obutali mate ne mulaba gavumenti eno nti nno ntiitiizi gavumenti eno ntiitiizi gye bisitategeera mwana ate ebyekidongo ate gavumenti eno ntemu no gavumenti era bw'olabangayo omunnayuganda awagira enyalemu omuntu oyo mutemu omuntu yenna alaba vidiyo eno wagira enyalemu olina okuba nga oli mutemu oba nga olina omutima ogw'ekkongo olina empisa embi oba nga toyagaliza kati nno manzi musajja tebagenda mwakyuzinga nno Kasango Kirimbuka eyakoze mbu olwokuba mbu yabadde simanyi agamba mushoto kuliya mbu ne bakasuka mubyakomani nze abavubuka ababadde sobe bakola matching. These are boys that you know. Abana abasiiba ku kitebi. They have no harm. Tuwina kukuno sanga muntu nti idea NRM today. Omwangizi wa NRM zigira yakatambikamu. Nga kala gwo omuntu ayambadde bereti akuba omuntu wa bulijjo. O eneskafu. Ngo omuntu yambadde bereti ya people power akuba omuntu oliyo obe ngome obe kikonde nzigira just yakatambika munja kuva ku internet kajeyo oba omuntu ayambadde ovuleeyo nga atuusa kye bayita obulumi ku muntu wa bulijjo nze nkugireyo obutambi bw'emmanyi mwabambadde uniform entuufu bwe mwakatuusa obulumi bwe mwakatuusa ku Munnayuganda w'ensi obutambi bwa poliisi bwe Uganda bwena ne bannamagye obulumi bwe butuusiza ku Bannayuganda the pain inflicted on Ugandans nina obutambi busukka ne mu kikubi bwe nnyinza okukugirayo paka mu ngamba stop now idea NRM supporter ne Museveni nga mutaddeko ne mutabani we Masulubu omunyi w'omwenge muhoza idea yo mpayo video ng'omuntu alimu ovula akuba omuntu uniform ejo mulabe basike alinge ya red eyo mwengato z'amagye ezingato z'amagye bazigulawo ez'amagye njagalo general seat ng'ogwa chuzinga ng'ocho nga njagalo omuntu ampeyo seat eraga nti ezingato bazigulamu amale y'amagye oba aseno y'amagye njagala justinze muntu ojo ngambi mbweze ngatto
Zimutandisa okugamba mbu simanyi z'amagye nti zingato ddala baziggye mu barracks z'amagye. Kati mugenda kubawulira bagenda tuuka ekiseera bagambe nti Babi is wanted. Kuba nti Babi yakoze statement n'agamba tuyinza n'okuwamba. These fools can even arrest a woman. Tebalina kisabu, they can end up arresting a woman. Nti yakoze statement nti tusobola n'okuwamba. Bobi Wine is just a smart man. Yachigamba ne kaxmanika in graduation kwa mkamagalo okubira nga muthrowinga soon ke muthrowinze oba leero mwaka throwinze eggulu. Naba tochalinga psychologically. Nafuna abavubuka be ne bakumba obbalaga nti balina nabo unity ey'amaanyi, balina bintu bibakkirizaamu. Just me bateekako pain eyo mu giwuli. Oluvuddeawo munnange n'abanga ate ayogerako ku nsonga ezigenda mu maaso za Dr. Kizza Besigye. Awo no wayisizaamu omwali Kiseke egaali. Bino. Weegendereze nnyo omuntu akozesa ekigambo ekyo nti Besigye ne Museveni beebamu. Ajja kikozesa just a matter of time atumize Bobi Wine omuzinga. Ajja kikozesa agambe Bobi Wine was just a political implant. Nze mbamanyi bafuna ku side bbiri. Kiboogera kibafunyisa ku side bbiri. Awa NRM ayinza omusiima oba owenkyukakyuka ayinza omusiima. Ajja kyusa oluyimba anytime. Agambe nti Bobi Wine ne Museveni beebamu. Nga ye kuli abagamba bakubba batya ogusooka buno ogwokubiri ne bakubba. Ye Munnayuganda bw'akoowa nga badde alina gwenyumirizaamu gw'asubiramu essuubi. Nga atandika propaganda oyo ne Bobi Wine wamma abajjukiza era abagambye mukozese eddoboozi lyonna erisoboka okulaba nga Kizza Besigye bamuta omusajja bannange gukire kuba kyokungamba okya nti simanyi propaganda simanyi diversion yaki omusajja gulaba asoose n'olulimi ali bubi wenyiruka ati Besigye's video olaba omusajja yakufaananira bulungi osooka okole comment Museveni abo bebamu. That is how we've lost freedom fighters mu bintu by'ekisaago. Omuntu ajja ne yefuula muno mukugu mu byobufuzi n'akola statement ey'ekidongo. We just lost Segirinya in a very, 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 very sad way. Segirinya atandika bw'atyo oyo alimba negwe bw'olaba Besigye embeera egyalimu ey'obyobulamu akusanyusa. Nkala ogamba azanya byabufuzi ne Museveni negwe embeera gyalimu bw'omutunuulira mu byobulamu bw'olaba akusanyusa. We're gonna end up losing political leaders and icons mu ngeri y'ekisiru olwokuba mulimu abantu abafuna obusimusimu asobola wakasimu n'awuddisa abantu nti abo bebamu. Bobi Wine is not stupid to command masses baveewo begambe nti no enough is enough, they should free the man. Nga gojjoga mambo gwe byobufuzi obibaddemu oli eyo mu ttanuulu oli eyo gy'oli osokola amannyo simanyi mu bibulooka yonna gy'oli gy'osinzidde ennaku ekuluma you want to mislead the masses here. Baganda bange musigale ku mulamu omukulembeze agambe we need to raise our voice okulaba nga Besigye bamuta. Oyinza otya okungamba nti Besigye azanya byabufuzi na Museveni how? Bobi Wine yakyogera luno nti Besigye yamu-inspiring okujja mu byobufuzi. We've watched Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atwala gitaaye ne Babi bannange temwerabira Bobi Wine story yagyogera ng'avuga n'agenda ewa Besigye n'amubira obuyimba wasituka tutambule. He was his role model. Tasobola kusirika nga role model we mwana is being tortured. Nga goli woni akulaba nga role model ng'oveeri ng'otandika kuteeka bikomenti bya kidongo dongo kudisa abantu. Bakulaga nabo bazanya byabufuzi Museveni ne Besigye bebamu. Nzize mmanyi nti Besigye azagamba amasomero geetaaga okuddaabirizibwa abasomesa beetaaga omusaala okubeera nga bagongeza. Nzize mpulira Besigye agamba amalwaliro geetaaga okukola era amalwaliro geetaaga okuddaabirizibwa abasawo bongezebwa omusaala. Nzize mpulira Besigye akompolinga ku by'enguzi n'emisolo okubeera nga gyewanamye. Nzize mpuliriza Besigye obulamu bwange ng'agamba abakazi bafiira mu ddwaliro. Buli luzaabuli baba bazaala buli lunaku waliwo omuwendo gw'abakazi ogufa nga bazaala. Nzize mpuliriza Besigye agamba enguudo mbi. Ebisanja byonna Besigye byeyeesimbyewo badde akompolinga ku nguudo. Kati lyabayo oba Katonda talya nguzi. Besigye bwe kiba nti n'enkasi atuulira bambi emumenye amaanyi gamuwedde. N'omuntu yennyini kati akutta tawaaza gwe twenyumirizaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu oli bye yayogera no byali mu kwogera tudde. Kitegeeza yamutikkulako omusalaba yagongereyo. Kuba ne Besigye yagujja mu bali eri basebe bakawanga Ssemwogerere baseya kino kintu musalaba egukumenya ng'oguwa munongo n'agwetikka. So Bobi Wine can't sit down n'alabanga muntu gwe yenyumirizaamu is being tortured.
singo ngambye nti ojjeyo video waliwo akatambi nga Besigye agamba amasomero makole teri mukazi yali afudde ng'azaala. Njagala video nga beyo ngamba Besigye oba agambye nti abasawo bafuna omusaala enguudo namu. Njagala video gijjo ngambe nti Besigye akoze video yina agamba nti amalwaliro makole bawayiriza gavumenti. Oyo Besigye bw'atyo w'ekika ekyo taliiyo. Kitegeeza bw'oba ngamba nti Besigye amaze ebbanga akwagane Museveni naye nga teffe alina ebintu byazze atugamba nga bituli omwoyo nga ali wamu naffe, then waliwo omuntu omusiru kuba ebintu byebimu wano ne Kyagulanyi byatwogerako biba byali mu kwalivoketingira byatambuza. Bundaga yu yagamba nti n'amalwaliro makole nja kukkiriza nti nno akwagane Museveni naye omusajja azaala alwanira ku mazima n'olugaaliko naye nga bavubuveeri omusajja bw'afiira mu kkomera. Mweke nyini mujja kujjawo obutambi wano nga bamukubye tiyagaasi omusajja amenye nnyo emmotoka ye simanyi endabirwamu bamutaddeko ali ku kisemindi. Mweke nyini yo the same people abagenda okoza velocity simanyi fayita naye nga gw'ofayitingira kasimu ku misiri abantu na with your comments man. Abantu abamulekerawo okulaba Bobi Wine mwana mukama mweddeko. Mulekerawo okulaba Bobi Wine mukama mweddeko ebyo propaganda byammwe era ntekyatambula ebyo bya kidongo. Si mwe musinga ebyobufuzi obimanya. Eyo propaganda line ya kisiru nnyo gye mukuba eyo mukyuse mu mbeera zammwe. Well, tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti bw'obanga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona wole wona wosinzidde sigala naffe to